Tora mbadde ne pressure mu kamyufu ka NRM. Kati pressure ya ddala etambula ne sukaali eri mu kaddala kalulu general election. Gwe weebuuze lwaki vote turn up y'abantu yabadde ntono ate bya mu migongo. Naawe okkiriza ngu abantu abasinga tebalonze, kati abagenda abasigaddeyo abangi nnyonnyo baani? Ndowooza mweralikiridde ngu banuupu. Okitegeera omutoolagambo kyetegerize mwaneyo. Kankubaliza amanano. Pressure eyaddala eri mu general election and nkulayirire especially ba MP 85% plus ministers timujja kuddayo mu parliament kubanga olede akasengeja kasengejeza ba minister kumpi kitundu ky'aba minister abali mu government ky'abasudde ettale. Ate sisuubira minister yena kujja nga independent. Kota y'aba MP olede aba NRM tebafunye tiketi. Kati mukaddala linda hafanda kota y'aba MP. Netomanyi abanaja bapya baani. Tiweewuunya ngu nuupu ekedde neefuna ababaka 2 oba 10 mwaga mu 5. Lwaki? Ne President Museveni yakyogedde bwe mwafuna bwa MP naddala ba NRM mwadda mu parliament kukola ziddiiru na kufuna sente ezinaabasobozesa kuyita mu kalulu kalala. Mulowooza nga emyaka 5 mingi. Emyaka 5 lutemya lwaliiso. Bw'oyinza kukkiriza ngu twakava mu kalulu ka 2021. Kati linda olweyo bagenda kubeera bagenda kubeera kubanga emyaka 5 gino Bobi Wine abavugidde ku uyinza kugamba twakava mu kalulu. Amatuni gasigala gali updated up to now. Kati wewa amatu gasigadde gali updated. What next? Option eliemu nawulidde ne kazibwe ku BBS abawa amagezi. Genda mu kalulu omanye ngu togenda kudda. Oba totunda ennyumba yo kubanga oyagala bakulonde. Ekyokusatu keesanyuwe. Kubanga gwa NRM oyina kuteeka mu nnyo ate opposition etateekamu. Gwa NRM wokoze olukungaana oyagala tenti opposition yetaleeta tenti beereeta. Owulira? Ate na kino ky'okusondera nuupu tulowooza kigenda kukoma ku kitebe. Bagenda n'okusombera kusondera babaka mu constituency. Naye gwa NRM oli mu kusingayo kizimbe. N'abakazi bamwe mugenda batunda. That is reality. Katugenda kuvayo langirire ogameza kalulu nkavuddemu. Kubanga
olwaleero tugenda mu kalulu nejogenda kusaba obukuumi n'obuwagizi n'okuzoganya nabo baagala kapoloti bwe njogera ekyo abali mu kalulu ka 2011 mukitegeera abali mu kalulu ka 2011 balyoke baleete ani yaleetanga amazzi galiko ekifaananyi kye Sematimba n'emigaati ffe gye twakomangako gwe ekyokusatu waliwo rasita yalizoninze ensi olwaleero ne bweba General President Museveni ali takiti ku lwa rasita ono eyalese sente babadde balowooza bya dingo waawaawo kumpaawo kumba omusajja ava nakaseke owulire kalo kagenda kitokota nabagamba ki